we yava oli n'atuwaka video natugamba yani promoter Abitek yani Abitek buli omu tamumanyi bambi so wayobadde luddawo tomanyi Abitek ebintu nebikuyitako tomanyi Serena nebikuyitako mu ggwanga tomanyi aliyeni skin tomanyi nyimba za aliyeni skin omanyi omukulembezeewo kubanga ovuddewo ku luyimba lw'okwepiica alien yamugenda ku platforms eziri gune bulungi yalina ennyimba eziddawaawo neggwanga lino nno bannaabe wanti oluyimba olusinga obunene mu ggwanga balita kwepiica eziddako awo n'eziddako za alien omuntu agenda okusaakinga mu music wa Uganda sityadde nje alumanyi okutugaze meeza alwatamanyi sooka omutuwe talina kye yankola nze nali ntudde awo ekimotoka nekiyitawo nenvibingamu ebyokusaaga nga bwobimanyi n'omuntu n'omugaa naye nga si kituufu okutugaze meeza nyanya kati tuyogere ku munange lwakuba mbuki ate nze munaye saategedde nti nomujja kunyiiga nnyo nze nabadde byange byakusaaga naye era amazima googerebwa naye nga ninayo ekirabo kye ngenda muwandikirayo oluyimba oba album n'abaana be banna basimanyi abaana ne champion gudo ne kireva gye waliwo oliri lwenjagala lwasimanyi lockdown onzijokeza enamikone naye tokola lockdown onzijokeza lockdown nabagambye oyo just nginamu pachi oluya ekikofiira kigwe wali ate lwaki kubanga simanyi lwaki yanze nange nampita lwaki ampita oli ye promota w'omuyimbi kati promoting nze siyogererwa kuba promota ate nkwa kyontyayo naye nga naligenze ate otyayo ki anti musabulamu kuba nnyo otya amagye bansuubiza okunkuba naye nga nedda nze sikubwa ndi mumbejja naye nagambye musonyiwe mwakubye nnyo nammwe baana mmwe ne muvuma omwana omuto bw'ati anti banaye nalungiwa banoonya kye banvumako tebakiraba kati bagenda ne bavuma obukadde baliwo bagenda olaba omwana si mukadde ne bagamba kati tukole siriimu kati ate ngambe ngenda kwekebeza na buli omu agambye mbu nina siriimu naye ate empiso banankuba mmeka emikono nga mimbejja nnyo nendoza Leilah kamukoledde naye njagala nze okubuuzaamu kamukolera kwali kwali no olaba industry eno ogiraba teyeetaagamu mirembe obuzibu twafuna ku palaso nti yakuba n'akifuula haadi nnyo singa palaso amala okukubamu yakireeta n'agera ng'akisaagiramu kyali kisobola okuyitawo ati nze njala nnyo omuntu osaage naye tubaleme lowooza nti toliiko kati okubaako kwe n'obutabaako kwe tuba tugenze ku peegi yakubiri ati nze bw'osaaga leero nenkya n'osaaga tukanendabanga okisinziira bw'osaaga musimanyi oba nze kati okusirika kwa Leilah kubadde kumugattako okusirika kwa Leilah gyabadde kubadde kumugattako ki kati afunyemu omuyimbi it is about visibility kozaone ka clip ke nalabi ku interview gyebadde ayina byaddamu ebiringa ebyo bitakwatagana munaye one time twakyazaako ziza bafana oyo kasukaali tumubuuza bino addamu biri kati oyo bafana ningamba really do you understand kati olaba kati kankugereza wano wamanga olaba alien skin bwe yajja engeri gye yaddangamu ebibuuzo bye nga tasoundinga nga muntu atategeera kyomubuuza just ye muntu abeera sarcastic it is very different then waliwo omuntu addamu ng'olaba ziringa ezitaliiko nga gundi ono omulwadde ono omuyimbi ayimba ennyonyi nga yali talented era ojjamu obuuza so kati abantu bange gye baliyo basatu mbalaba bw'omubuuza sitina trying to be funny but they're not funny olaba nga just atakutegedde oba aliyawo teziriiko nze era omuntu waate omubuuzayo kimi bibiri ndabanga ntambula ngenda lwakubanda nti olaba ennaku zino media yafuuse enzibu nti penetration olumu efuuka nzibu weetaaga ssente weetaaga kaakati kyovola nti ojja kusanga ne biga lwakujja okulabikira ng'omusiru naye ng'ategeera ate kyewusa big eye cannot just ayagala kusiruwaza Bobi Wine basabukira nti ayagala kusiruwaza alien skin aba ayagala kusiruwaza there's so many people going andi kati eri bweti nti nno kyasooka ne kijja nga kirabika ng'ekyabamu
olaba abantu nga liri puzzle yo mulaba asobola okujjawo n'anyumya agabozibozi ag'ekisiru n'omaliza nga omufunye emboozi ya dakiika 3 katunoga bwayi liri puzzle yampadde ekibozi dakiika 3 waye kanza nnyo oluyimba lwe abamu ne bakibuusa amaaso kati mugenzi okulaba nga lw'abayimbi abaliwo olw'agabozibozi kakati buli muyimbi atandise okwadoptinga ebintu ebyo oba ontegeera nti owamuli kasoomu w'ebiboozi tajja nakusaba ssente kuba kasoomu wadde ki emboozi kati kunze simanyi naye nze nja kulowooza nti Leilah ng'omuyimbi baasooka ne babeera eri nga muziki waabwe wa ssente kati ssente teziriiwo ayagala okukomawo mu bantu oyiyawo awo oguboozi osobola okufunayo awo gw'obuukira wajja bbaawo abakuvuma by the end of the day mbanga saa zino njogedde ku Leilah Kayondo ne babawo amwogerako n'alowooza okuselectinga music ajja kujjukira Leilah Kayondo ajja mumuzannyira naye mwewala okulabika nga bazzolo kale kaakati mufunye ebintu by'abatone ebinyanyanyanya ku Sande eno